Shafik Mugunda y'omu ku bavuzi b'eggaali abeetabye mu mpaka eza Grand Open Regional Race ez'omwaka guno ezibadde ku luguudo olwa Ring Road wano mu Kampala. Ono ng'ava mu disitulikiti y'e Mayuge y'awangudde empaka zino nga zeetabiddwamu abavuzi 40. Mugunda agamba ekimuleetedde okuwangula empaka zino kubadde kweteekateeka bulungi. Abavuzi bano bavuganyizza mu kilomita 15 ng'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka balwetoolodde emirundi 30. Kubeera nga ekintu okyagala n'obumalirivu ekivuddeko nange nekinsobozesa okuwangula. Eggaali ngikutte ku makya mbadde sigitreningangako nga si yenvuga, ngipangisiza bupangisa emenyeemuko naye maze nenwana. Olw'obuwanguzi Mugunda bwatuuseeko aweereddwa ekyapa ky'ettaka n'ebirabo ebirala nga Solomon Ssaabakaaki omu ku bategesi ab'empaka zino bw'annyonnyola. Mpulira bulungi kubanga mpangudde ekirabo kino kyembadde sikisuubira, era Mukama w'amaanyi mbadde sisuubira kukiwangula kuba mbadde ngenda Kenya ne bandeka neŋŋamba tomanya Mukama Katonda waliwo kyakoze eki kyayisizaawo. Tanapu y'abavuzi badde nnungi nnyo okusinga ku lesi tubadde tujja tubeera nazo emabega. Abavuzi babadde bangi, security badde nnungi, kwegamba lesi badde successful. Ndi musanyufu nnyo ku ggaali z'olwali n'abavuzi mbawudde nga boogera. Si za Kampala wokka, abantu bavudde Masaka, bavudde Jinja, bavudde kumpi mu Uganda yonna okulaba nga zitegekeddwa eggaali zino. So kituwa ekifaananyi ekirungi. Empaka zino zeetabiddwamu n'abakyala era Kevin Nakato yaziwangudde ng'ate Ssaalongo Bukenya y'awangudde ez'abakadde.